nayo akaba omugezi twami aleka ku lupapula kulamira gwe mutesa asigaddewo okyakulambula mu bakiza baabayize obwakabaka obuli tabukanda buyuga obuli balungi bwobuli batolabula obwakabaka bo egirirwawo emyaka giyitawo okufuna ku ddembe naye ogumira agende bwoli batolabula yakuwangula obeerewo mu ddembe oliba omugezi mu nsigo olw'amagezi go bangi balitya gyoli okubawa ku magezi go. Mugimu ku mirimo gye neeyama kwe kubanga mbalambuzaako eri baganda baffe mikwano gyaffe bajjajjaffe abaatuyimbira ennyimba zino ez'akadongo kamu gye baaziikibwa. Kale nno n'olwaleero nsazeewo ate mbalambuze ku kijja ky'omugenzi jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka. Teweesiganga amangu omuntu mu mutima gwo malanga kulwawo bwekanye kimala. Wano weenyimiridde eno y'entaana gano ge malaalo g'omugenzi Christopher Ntege Ssebadduka. Omwami ono yafa mu 1997 ennaku z'omwezi zaali 15 Desemba. Omwaka ogwo gwatutwalako abayimbi bangi, oba oliawo abamu muyinza okuba nga temukyabajjukira naye nga abamu kyeyinza obagamba nti omukulu omugenzi Ssemakula Hamani Basudde yasinga okumanyibwa. Livingstone Kasozi ye yabasooka okufa, ne wabeerawo omukyala Fiona Nakayiza eyali mukyala wa Mbalire, abo yafiira mu kabenje ako, naye ye yafa luvannyuma. Kati omwaka ogwo ono najja n'asandikira omwaka ogwo ekisaayi ky'okuyimba gwatukola bubi. Naye jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka nti be bantu abaaliwo nga endongo ebagibwawo. Baasooka ne bayimba nga tebalina identity, kubanga ono ajja mu 1957 ndowooza Radio Uganda we twagifunira. Eli Wamala ye yamusookawo, naye nga emabega yaliyo ba Israel Magembe be baba basookawo, naye abaasinga okumanyibwa Eli Wamala, ono naddawo. Naye lwaki ono tumuyita jjajja w'abayimbi? Ekitiibwa ekyo yakifuna mu mwaka gwa 1978. 1978 wafuna ekitiibwa kya jjajja w'abayimbi. Kale bw'atyo jjajja w'abayimbi ajjukirwa okubanga yakolako ebintu bingi, era music okumulaba nti emabega yalimu ensa. Abakulu bano be baatuulanga ku Uganda Music Censorship Board, nga oluyimba lwonna terunakolebwa, bano be baasookanga okutunula mu luyimba lw'oyo ne bamusala ensobi oba ne bamugamba nti kati oli approved, genda mu studio okwate oluyimba. Okusooka kwa byonna ennyimba nga wenze mbategeeza, abakulu bano bagendanga mu CMS Studios ewa Chandalana mu Kericho, Kenya. Naye Opera Tom Tom ngeze wano e Uganda, jjajja w'abayimbi ye yasooka okubeera agent wa companies ezo. Opera Tom Tom yali mu industrial area ku 9th Street, naye nga eine edduuka lyayo ku Market Street. Market Street abamanyi ekibuga Kampala yeri eriyite n'akasero okuggukaano ku paaka enkadde. So jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka nga akolanga agent waabwe, era buli lunaku olwokusatu olwa wiiki yagendanga ku dduuka n'atuulawo abaguzi b'amayinja bajje bamulabeko. Vidiyo eno eya jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka yakwatibwa nga 11 omwezi ogw'omukaaga mu mwaka 2022. Twali nze Muzeyi Kabyanzo yo yaweereza program ku Baba TV eya Kadongo Kamu, era ne ku Baba Radio twalina Charles Mugenyi Smart ne Victor Steve Kasirye oyo aweereza program Kadongo Kamu ku Moon TV ne Mamuli Katumba. Vidiyo eno kyenzijjukiza kiri kimu nti ye vidiyo eyasooka okubeera nga endeetera omukulembeze Bobi Wine, His Excellency Bobi Wine, okubeera nga akomentinga ku post yange. Yagamba nti weebale kusomesa ggwanga, abo baali basomesa nnyo. Nga nkoze post eno nenteeka ku gundi, nenteeka ku Facebook page yange. Wayitawo ndowooza olunaku lumu ate president munange n'akomawo n'abanga unfollowinga. Nze omu ku bantu abatono ennyo abali mu nsi
His Excellency pa following nkyebaliza ekyo ekintu bangi bakinoonya kale bantu bange jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka musajja munnabulemeezi gye yazaalibwa naye nga we buli nti obuzaale si bukuliro era bw'atyo oluvannyuma yasenga e Buddu nga Buddu bweri nti buddukiro era naye yagenda e Buddu nga adduka emisinde egyali gimutwalibwa Kawenkene Apollo Milton Obote. Kale bw'atyo jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka yazaalibwa ekikyusa mu Bulemeezi mu maka g'omugenzi Kachwa Katovu ne omukadde Nagadya naye jjajja w'abayimbi yazaalibwa nga 5 Ogwekumi 1929 n'afa nga 15 Desemba 1997 yafiira ku myaka 68. Jjajja w'abayimbi y'omu ku bantu abatadiscussingibwako wano mu Kadongo Kamu olw'ebintu eby'enjawulo bye yakola mu kisaawe kya Kadongo Kamu. Jjajja w'abayimbi yalwanyisa obufuzi obwaliko obwa Obote 1 ne Obote 2 ng'ayita mu kitone kye eky'okuyimba era ennyimba zino zezaamuleetera obuzibu nga Obote akomyeyo mu kitundu ekyokubiri n'atuuka n'okubeera nga adduka n'alema okudduka nga adda ewaabwe Bulemeezi ate munnanga emisinde ne gimutwala nga gimutwala Buddu gye yagenda okwekweka era abaali eyo mu bitundu by'e Buddu yasinzirira okuyisa amawulire ag'ekifere nga n'ekigendererwa mu kyo kyali nti yali ayagala Kawenkene Obote amuveeko alekere okumwenoonya. Amawulire gano ge yayisa yeebika nti yafa era bw'atyo amawulire gano okutuuka ku mpewo Radio Uganda galeetebwa omugenzi Sulaiman Mayanja eyakuyimbira basiraamu bannange oba Hirimu oyo obudde buli baali bakolako naye mu kibiina kya Kadongo Kamu and Cultural Company ne picking guitarist. Kale bwe batyo we baali nga batonzeewo ekibiina kya Entebbe Guitar Singers gye baamusanga mu bitundu by'e Buddu era mu 82 eggulire eryo kwe kufuluma nti jjajja w'abayimbi Christopher Ntege Ssebadduka afudde era nti wakuziika Masaka naye mu kugira tebaalaga kitundu ki kye bagenda kuziikamu jjajja w'abayimbi nga n'ekigendera kyali ku disorganizing Obote aleme na kubeera nga asindikayo bantu be kubeera nga bakakasa wa we baziise omusajja eyamukijjanya ng'ayita mu nnyimba. Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako Vac Pioneer Mall. Otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga
nga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B Easy Hotel and Bar, Nsago, Nakawuka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimba ez'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records. Jajjawo obaga mugezi nga bwe yali mu magezi ge gana gwe muteri otebuke ng'ebizibu ekweziribaawo tebuke ng'olabula gwe luwangula wangule ng'ebizibu ebijjagawanye owangule ng'olabula. Tujjukira alina ennyimba nga Nantondo abasinga baazaagala nnyo. Ne babeera n'ennyimba nga Tereza ow'ebbina eddene. Tereza yinza okugamba nti yali awaana omu ku bakyala be era naye yafa emabegaawo emyaka kati giri 7 yaziikibwa mu bitundu by'e Bunnamwaya. Tereza owa ebbina eddene jjajja w'abayimbi abaddewo mu mbeera yonna music ng'ajja akyukakyuka. Ekiyiganya abayimbi ekyajja mu 1980 nga yali Kabwanango nonne yali president wa Uganda obudde obwo Apollo Milton Obote, era bw'atyo n'atuuka okubanga n'ekibuga kidduka najja yeekweke eno era n'atuuka n'okwerangirira nga bwe okwebika nga bwe yafa. Tubulabye busita nti obwo bungi abantu nga bagamba nti abayimbi babukozesa nnyo, naye omukulu ono ye yasooka embeera eyo ng'agezaako jjajja Obote alekeraawo okumunoonya. Tuyinza omujjukira mu kibiina ekyasookera ddala mu 1969 ekimanyiddwa nga Uganda Picking Guitarist. Omwami ono omugenzi yali musaale nnyo. Then 1971 baakola ekibiina ekimanyiddwa nga Kadongo Kamu and Culture Company n'emikwano gye kati abasinga bagenzi, era omu ku abo ndoozi yali mu mugigi ogwokubiri ye omugenzi Bernard Nsuuga. Twamuziika ndoozi omwezi oba gwali gwakuna bwe mbaseerabidde. Ogwokuna twamuziika e Busukuma wali mu Nakaseke. Then ndowooza abantu abo be yatandika nabo mukadde waffe wasigaddewo Stanley Kampalo. Stanley Kampalo obudde buno ali Ntungamo. Kati ndowooza bamuziika Kumirizi, Dani Mugula be bantu be tuyinza okuba nga twogerako ku abo be yasooka okola nabo emirimu egyo. Wava mu Kadongo Kamu and Culture Company mu 1980 ensinga edobonkanye onadduse eno 82 Kakumirizi ng'amaze kubanga Kakumirizi yakwatibwa mu 1980. Wamala okukwatibwa Paulo Damulira atiddwa mu 1982 babagawo ekibiina ekimanyiddwa nga Entebbe Guitar Singers, era omwo yakoleramu okumala akabanga, wabula emyaka we gyasemberera egy'ekyendaawo nga gigenda okuggwako ekibiina ekyo kyatabanguka. Abakulu bano ne batandika okubeera nga bakola bokka. Twategeerako Dani Mugula yasigala mu kibiina n'abaana abaasigalamu. Sulaiman Mayanja yali amaze okufa. Matiya Kakumirizi n'agenda n'akola Bona International. Kati ono n'asigala nga akuba ebicuba bwe bamuyise. Mu bulamu bw'ensi yakolako mu Bank of Uganda, yali muweereza mu Bank of Uganda. Gwe mulimo oguyinza okuba nga omuntu gwayinza omujjukirako oba omutegeerako ennyo, naye nga ennyimba ze
yakola kinene nnyo okuzimba Obuganda ng'ayimba ennyimba eziwaana Obuganda, ennyimba eziyimirirawo ne Kabaka kubanga emyaka egyo tegyali myangu. Gavumenti yalinga efuuse kabwa nango n'Obuganda kubanga tujjukira nti gavumenti ezasinga otukulembera obudde obwo zaali ziba ngulu, era omukulu ono gwe yayita Kawenkeme Serukuma Mayute Obote gwe yali ayimbako ennyo. Christopher Ssebadduka abasinga omutegeera ndowooza ekivulu kye yasembayo okukola oba abamu bye balabako kyekivulu kya Lord Fred Ssebatta kye yayimbira Kabaka mu 1996. Jjajja w'abayimbi Christopher Ssebadduka okusoma yayitako egayaaza n'oluvannyuma ne yeegatta ku Kiryagonja Bethlehem Memorial College, eyo gye yatuulira ekibiina ekyomusanvu, naye aba yakatuula ekibiina ekyomusanvu ate olumbe ne lukuba mukadde we Nagadya eyali agezaako okubeera ng'atoba okulaba nti mutabanyi we asoma. Kale bwetyo ebyokusoma ebya mukadde waffe ono ne bibanga bigootaana, awo we yatandiikira obulamu obw'endongo. Jjukira nti mu ssomero yali muyimbi, then ne ku kyalo yali amanyi okukuba endongo ya Ssekitolege. Kati awo we yava n'ayiga endongo eyali ewaka eya gita eyali ebagiddwa mu muti, eyali eya muganda we omugenzi Simeon Ssettimba, eyo gye yayigirako okubeera ng'asuna endongo, naye nga nkugamba nti emabega yali akuba endongo ya Ssekitolege. Kale muntu wange nkwebaze ekyo kyonna gy'otuusaako engalo, ti weebale okubeera nga ongoberera, weebale okubeera nga oyagala kadongo kamu. In case woba to subscribing nga kintu kitono, just emia tap nze nyamba tappinga forwardinga posting ebeere nga etuuka ku bantu abalala. Nkugamba nti wano tulinawo ekitabo ekya mukadde waffe Muzeeyi Magala. Ebitabo bino nsigazizaawo kopi ziri 3. Ekitabo kya mukadde waffe Muzeeyi Magala, Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024. Abaganda abo yabatunuulira n'abateeka muno. Kyawandiikibwa musajja wa Kabaka Omulyanaka Magala ataazibwa bali kyewuunya kitasimbwa g'oyambadde. Musajja alumbwa muzzukulu gwa SCL Nakibuuka yafa mu 1991 naye nga yazaalibwa 1919. Oyo mukadde we yazaalibwa omwaka gwe gumu ne mukadde wange omugenzi BK Kalisenga. Kale kino kyekitabo kiri ku mitwalo 10 ne delivery tusobola ogikolera. Eyo yonna gy'oli baganda baffe abali ebunaayira mwebale kubeera nga muyimirirawo ne mukadde waffe Muzeeyi Magala. Bannayuganda bangi ekyamazima tusudiya, naye nga abamu ku ngeri gye bagiranga Muzeeyi Magala ekirabo tugenda kigula kikino nkirangidde ebbanga, naye nebaza abo abaze ne babanga mukitugulako ekitabo kya Muzeeyi Magala Abaganda Abasukkulumu mu myaka 2024. Programu eteekebwa mu ssente aba New Subs Fashions, abo basangibwa ku Sunset Arcade. Sunset Arcade eri ku Wilson Street. Tambula ng'ova ku Pioneer Mall oyise Wilson 1, wova ku Wilson 1 ogenda kudda ku Health Link Pharmacy. Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala w'ogenda okubeera nga osanga Health Link Pharmacy. W'ogivaako ogenda kubanga osanga New Subs. Abo balina engoye z'abakyala bonna okuggyako gomesi ze batalina, naye ez'abasiraamu n'abatali basiraamu zonna osobola okuzifuna. Kati tulina Amas Closet for Tops and More. Abo basangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D, edduuka liri 252. Osobola okubeera nga nawo ofunawo engoye. Genda owagire ku bantu bano. Genda ekibuga Kampala nkimanyi kinene, kigazi nnyo, naye era n'abatunda ebintu bino bangi, naye twandibadde tusosowaza abeewaffe. Nze abamanyi bamanyi nti wembanga tukolagana nfuba nnyo okulaba nti nange ndina kyensapotinga ewuwo,
okubanga naawe onteekamu nange ndina okubanga nkuteekamu. Kale kugamba nti genda ku Ama's Closet Photops and More ku Ham Shopping Grounds Block D edduuka 252 ogende weefunire ku ngoye. Yambuka amadaala ku Block D weetandikira edduuka lyotunulamu yeeyo Ama's n'ekipande ogenda kuba okiraba. B is a hotel and bar, abo basangibwa Nsakku, baliwo ku bya okubeera nga ofuna ekyokunywa obulamu obw'enjawulo obufunawo. Anti kati bagamba tulya tunywa n'obulamu. Kale obulamu genda obunywere egenda obuliire ku gundi ku Bize Hotel and Bar wali Ensagu Chikaya College and Vocational School, bali wali Bulenga ku Musanvu badene boarding basomesa arts ne sciences. Kati vocational era nayo courses z'omu mutwe zigenda maaso. Ngenda kufiisa obudde mbatemeretemereko ebintu ebikolebwa ku Chikaya College School. Ndabe lwaki totwalayo omwana ng'asobola okufuna hand on ekintu kyakwatako omukono. Kati tulina Twinex International ne tubeera ne St. Michael Educational Center. Twinex eri Bulaga ku Mityana Road, then St. Michael Educational Center eri Kiwanga Mukono. Plan B Records eyo eri Mubende. Mukoddomi wange Rubwama George Williams oba Williams the Selector wali okubeera nga akuweereza gwe yeetaaga ennyimba zino eza kadongo kamu osobola okunsanga wano Kasubi ku kasooka kwa bula stage wensinzira okubanga nkuweereza oluyimba we weesitula n'ojja tuteerako nusu 5 ntandikira ku nnyimba za 15 ku WhatsApp, tuteerako nusu 10 ntandikira ku nnyimba za 15. Enkola ekusingira obwangu gye tukozesa kati teweesiganga amangu omuntu mu mutima gwo malanga kulwawo bwekanye ekimala. Tobanga mukambwe so n'ekisango kipima sonyiwa abakusobya tosibanga ekibi ogenderera ng'omuzungu alijja omunyazi asitasembyayo jjo nga yewumbye omunyazi engoma zikubulire tekusobanga neemu ekyenkomerero leka kukwasa Katonda. Mukaaga mu kisaayi galikoleka enakivubo era yali mugonvu nnyo kyekyo ekivulu kye yasembayo okuyimba. Then olwo olumbe ne lumuteeka ku ndiri. Jjajja w'abayimbi ng'omuntu omulala yali anyumirwa nnyo akabisi. Ndowooza nga weri enkola y'abayimbi. Ndibuuzaako abayimbi bwe ndiba nfunye omukisa lwaki akantu ako bakeetanira nnyo. Kale olunaku olwaleero ntambuddeko n'emikwano gyange Muzeeyi Kabyanzo ku kamera. Kati nange atera okubeera eri nga agamba nkoze n'egundi. Kati nange leero nkoze ne Muzeeyi Kabyanzo okuva ku Baba TV, Baba Radio program kadongo kamu n'enkola ne muto wange naye ye ng'agamba nti ye mukulu wange Charles Mugenyi Smart. Omwami oyo tubadde naye okuviira ddala mu 2016. Ndina wali mu mabbali Victor Steve Kasirye okuva ku TV Moon TV. Omwami oyo yatandika program ya BBS eya kadongo kamu naye kati yadda ludda lwe. So bwe tutyo tukoze leero tusazeewo tulambuleko ku bannaffe abaziikibwa mu bitundu byeno. Jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Baduka kugambye nti yazaalibwa nga 5 Ogw'Ekumi 1929 yafa nga 15 omwezi ogwa Desemba omwaka 1997. Yafiira ku myaka 68 naye nga obuzaale yali azaalibwa wali Bulemeezi ku kyalo Kikyusa mu maka ga Matayo Kachwa Katovu ne omukadde Nagadya. Kale we batyo jjajja w'abayimbi tugenda kwongerayo olugendo lwe. Jjukira nti ekisaayi ky'okuyimba akiyingira mu mwaka gwa 1957 n'oluyimba omukazi malaaya tamanyi mukwano, then ne ku ludda olulala kwaliko Namwama Nkunku. Ebintu bino nzize mbisomesa nnyo just njagadde bakomezaawo kino nakyo mukitegeere nti nali nkikozeeko. Kale Namwama Nkunku lwafulumira mu Opera Tom Tom yali mu industrial area naye nga jjukira nti bano ennyimba bazikwatiranga Kenya mu Kericho ewa Chandalana mu CMS Studios. Era ono oluvannyuma yafuuka agent owa Opera Tom Tom balina edduuka awo ku Market Street era nga buli lwakusatu ajja n'atuulako ku dduuka awo n'aba nga asikiriza abantu okubeera nga
bagula. Jjajja w'abayimbi oluyimba olukyasinze okumukolera oba okumutunda lwe luyimba lwa Tereza owe ebbina eddene. Oluyimba luno lugambibwa nti lwatunda kumpi akakadde kalamba ak'amayinja, akakadde kalamba n'okusoba ak'amayinja. Kale yoyo jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka, naye nga olw'erinnya lye yafuna yasobola okubeera nga afuna omulimo mu Bank of Uganda gye yakoleranga nga office messenger. Ssaabasajja Kabaka Ssebyo byange twagala ne buzadde akubira engoma n'ozira. Sebempologoma gwatudde mu Mmengo mukulu nkujjukiza ebyo byaliwo ku kyagiri eddaama eryakyaliolira mu lubiriro likwate butalitagwe tolisuula muguluka eddaama ekitaffe lyolira ku lupapula bwerijoba ogenda linkube mu kusawulyo eddaama eririmu ekkubo lya ddembe olwoyisa ensiyo ogisa. Kale ebirala by'olina okuba nga otegeerako ku jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka nti mu myaka gy'enkaaga yasiimibwa Ssekabaka Edward Muteesa era n'amuwa ettaka nga okulaga okusiima kwe, wabula ettaka lino lyamutwalibwako abakungu aba gavumenti ya Obote era ebintu bye ettaka lye we lyatwalibwa naguno gwaka teriddizibwanga bafamire kubanga ye yagenda naye abafamire bagezaako bigobako tebasobola lifuna, teryasobola kubeera nga linunulwa naye nga kyategeerekeka nti waliwo abakungu ate mu gavumenti aba overtakinga nga obudde buno be bakiddukanya. Then n'ekirala Ssaabataka kati Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi naye mu myaka gy'ekinaana yasiima abantu abayimbi ba Entebbe Gita Singers era ng'omutwe omunene gwali gwa jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka olugattako n'abalala abalimu nga Sulaiman Mayanja, Matiya Kakomirizi, Dani Mugulaba, Vincent Muwonge ne bakyala baabwe yabasiima n'abawayo ebbaasa era wabawa ebbaasa eno yavaako obuzibu mu kibiina ekyo nekibanga n'okutandika okugootaana ekyava ku bbaasa eyo yali ezitowa. Kale jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka gwe tutunuulidde olwaleero. Jjajja w'abayimbi ajjukirwa nnyo nti yaleka abaana wakati w'18 ne 15 okuva mu bakyala ab'enjawulo naye nga ojja kujjukira nti yalina omukyala Sipilanza Namuli, oyo yaziikibwa Kyalusowe mu mwaka gwa 1991. Oyo ye maama wa Fred Seremba era n'oli Sendego Fred Seremba gwayimbako bazaalibwa mu mukyalo ono Sipilanza Namuli. Then waliwo n'omukyala omulala ono Tereza ow'ebbina eddene so nga yafaawo mu myaka nga 2016 around yaziikibwa Seguku ku Entebbe Road naye ng'okusinga yawangaaliranga ku luguudo lw'Emityana mu kibuga Bulenga era ono Christopher Ntegese Badduka gwayimbamu oluyimba ye mukyala we omukulu era nga ye yamuzaalira omwana omu amanyiddwa nga Waligo naye ebyembi nti kati ne Waligo kati yafa. Waliwo Margaret Najjuma ye mukyala wa jjajja w'abayimbi Christopher Ntegese Badduka yeka akyaliwo era ng'ono obudde buno awangaalira Kaleerwe wakolera emirimu gye. Kale bantu bange olunaku olwaleero wendabise. Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you.
New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop namba 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School, essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa, ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya 115. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records